Akadeke konkwaliriza nenkubaza kubanga twegaseko abali ku Lugonvizi show yesinzira okubeera ngo tulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo abali wabweru wa Uganda mawanga ag'enjawulo abatava ku Lugonvizi show. Thank you very much. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu olunaku lw'eggulo titwasobodde kubeera ffenna ekituufu nabadde mugonvugonvu. Akadeke nabadde nyina okubanga mbeera nammwe essaawa nnya nagenza okuwulira omubiri nga guganye ne nga nti Mukama oba oli awo anansasira naye nga mbaaniriza olwaleero mbeebaza abali mu bitundu bya Uganda ebitundu by'amawanga ag'enjawulo ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Challenges nyingi ze tuyitamu okusomozebwa kungi abantu balina ebizibu bingi ebiseera ebisinga mbagamba nnyo nti bw'obanga okaaba olina okujjukira nti embeera gy'oyitamu si ggwe asoose okugiyitamu. Bw'obeera ng'okaaba olina okujjukira nti ebiseera ebisinga embeera gy'olimu si ye gwagirimu. Okusomozebwa kwe tusinga okufuna n'embeera ebeerawo ebiseera ebisinga obungi ye y'okwerowoozaako ffeka nga tulowooza nti ffe balina okusomozebwa. Nkibagamba nnyo nti challenges z'oyitamu ku lwaliro waliwo ayitamu challenges ezimu. Challenges z'oyitamu olwaliro waliwo eyaziyiseemu olunaku lw'eggulo. Ky'olina okusooka okwebuuza sooka ove kuwona azirimu kulwayo kubanga muli mu bracket yemu. Sooka otunulire yabadde mu mbeera gy'olimu kulwayo nga yagibaddemu eggulo n'agisomoka. Yasobodde atya okuba nga agivuunuka? Abantu bonna be tulaba bwe twegomba balina okusomozebwa kwe bayiseemu. Abantu bonna be tulaba be twegomba bayise mu bizibu eby'enjawulo, bayise mu kusomozebwa okw'enjawulo, bayise mu bulamu obunyigiriza ate nkibagamba togenda kubeera successful okuggyako ng'oyise mu muliro. Togenda kubeera muwanguzi okuggyako ng'oyise mu bisomooza. Embeera gy'oyitamu olwaliro ekkaabya amaziga eri mu kusengejjera abantu batuufu n'abakyamu. Embeera gy'oyitamu gy'olaba ng'enzibu gy'olaba ng'enyigiriza gy'ogamba nti Mukama nze lwaki onneerabira Mukama takwerabidde. Akuwadde ekigezo kati oli mu kujjuzaako abantu abatuufu n'abakyamu b'ogenda okutambula nabo nga omuyaga gw'oyitamu gukkakkanye. Ebiseera ebisinga tetusobola kumanya baani bannaffe. Tetusobola kumanya baani batwagala mu kaseera ak'obuwanguzi. Kubanga buli lw'obeera mu buwanguzi yakusabira n'ataakusabira bagamba twakusabira. Omwana oyo twamusabira. Buli ajja agamba nti yogayoga twakusabidde. Naye nja kibagamba nti mu bantu 10 abajja nga bagamba baakusabidde temuli yakusabidde. Okusanga omuntu eyakusabira abeera omu mu bantu 1,000. Naye buli lw'okuŋŋanya abantu 1,000 ng'oli mu buwanguzi bonna bagenda gamba nti twakusabira yogayoga. Naye linda ofuna obuzibu. Linda omulimu gw'obadde nagwo gw'obadde obaliisizaako gugwewo. Ogenda kuwulira nga ne gwali owo 10 agamba nti kaali keepanka. Agamba kaali keepanka nga tasobola kunnyonnyola ku mutwalo gwe wamuwa. Agamba kaali keepanka nga tasobola kujjukira ku lunaku lwe wali mu kyalo n'akuyimiriza n'ossendabirwamu n'omubuuzaako naga siri bulungi ndekera omutwalo n'ogumulekera. Yakitwalanga nti yali akuula. Kaali keepanka. Naye mu kaseera ng'omuyaga guzze osabanga nnyo Mukama n'akuggyako ku mulimu gw'obadde nagwo era n'omusaba akuddiza ogusinga gw'obadde nagwo. Abantu abasinga tusengezze bannaffe tusengezze emikwano nga tuyise mu kusomoozebwa. Nze nkibagamba nti turning point yange yali wamu. Lwe lunaku lwe naluzinga omulimu. Lwe lunaku agreement zonna ne contract ze nali ntandise okukola bwe zaasazibwamu. Ensi n'envaamu. Abantu baaseka. Nakuwulirira ebigambo ebyali bya bannange nga baga nti abadde yeepanka. Naye zaali ssaawa nga 8 ogw'ekiro ng'otulo tumbuze. Ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti entandikwayo etandika lwaleero. Entandikwayo etandika lwaleero. Wakati mu maziga, wakati mu kwevuma abantu, wakati mu kunyigirizibwa, abantu abakuvamu kubanga omulimu guweddewo, abantu abakuvamu kubanga ekyeyo kigaanye, abantu abakuvamu kubanga bakubbye, abantu abakuvamu kubanga bakukyaye tebakuvuddemu lw'ekyo ky'obadde nakyo tebakubeerangamu. N'emabega tebabadde naawe. Naye wabaddewo embeera ebasiiga akazigo nga beefuula abali naawe. Si buli muntu aseka nti akwagala. True example, one day nyina gye nali nkolera ne ntambula n'enzirayo. Mukama nga mpadde kalundaaganya kange. Abasinga akamotoka kange mukamanyi kaaganyegenya. Bwe nzirayo ne mbuuza ku be nabuuzaako.
abangi twali tukyayogera ate era nga bangi abaali bannange tukuli yannoonya wadde okwenoonya kitegeeza nti embeera ye yaliwo yali emaze okungabanyiza baani bannange nabaani abatali bannange. Mu bantu abo be nabuuzaako n'abambuuzaako mwe muli eyaŋŋamba nti obulamu bwe buteredde takyafudde naye nga ŋŋamba takyafudde amaze ebbanga lya myaka 2 nga tandaba. Maama singa nze nandibadde aliwo okuwonya obulamu bwe singa teyafadda myaka 2 yaŋŋamba kenkulabye sikyafudde obulamu bwange buteredde. You get me? Nensiriikirira omanyi kye yaŋŋamba nti mpa kyolina nange obulamu bwange bugenda kutereera. Nensiriikirira nti naye ng'omuntu aŋŋamba muweeyo omutwalo amaze ebbanga lya mwaka mulamba n'omusobye tankubira wadde akasimu tamanyi na bwendi. Ne musiibula ne nfuluma ne mugamba nkyakomawo mba ntuuka ku woofiisi naddamu nankubira essimu naga kakati muganda wange wandeese otya anzijukidde olw'okubazzeemu okundaba nga nyina akamotoka naye mu kaseera ke nali mu kunyigirizibwa ng'omulimu guweddewo saali munne era y'omu kubaagamba nti lugonvu musiru yeepanka atomedde naye we namuleka we yali akyali. Ebiseera ebisinga Mukama atubonerezengayoko, Mukama atuyiseeko mu kaseera akanyigiriza, Mukama atuyiseeko mu buzibu, mu kaseera k'olabanga ak'omutawaanamu ogenda okuzuulira agenda okufuuka mukwano gwo, mu kaseera k'olabanga ak'omutawaanamu ogenda okusinkanira omuntu agenda okukyusa obulamu bwo. Oyinza okutambula nzigalira olugero olunywezi, oyinza okutambula ofiisi zonna mu Kampala ng'onoonya mulimu, amakampuni gonna ng'onoonya mulimu ne gukubula, n'ogenda ku Freedom Square n'osiriikirira oti wakati masuuti go agatuuyanye. Nze nsanga abaana bangi balina zi degree banoonya mirimu gibuze, n'otuula oti n'osiriikira n'oga nti kakati nzizaako ki Mukama. Enjala ekuluma nze nali mpiseeko mu kaseera ko natambulanga okuva ku ndi ku Tamadda paka mu tawuni nga nnoonya mulimu wakiri ogw'okusiika paani ne gubula. N'otuula oti n'empapula zo nga tezikyalina makulu n'oziwummuza erudda otulo ne tukutwala. Abantu bonna be mulaba abeesigama ku bisenge by'ebizimbe mu Kampala babeera mu kaseera ak'okusoomozebwa. Naye wakati awo ng'olemereddwa mwe muli agenda okulaba obunafu bwo. Mu kwogera naawe ogenda kumutegeeza nti olina degree mu accounting. Tomanyi na kyabadde ayagala. Abantu bangi mu kanyiga ako mu kasoomozebwa mu kulemererwa mu bunafu mwe bazuulidde abantu abakyusiza obulamu bwabwe. Naye nga woofiisi zonna ozitambuddemu buli omu agamba tetuyina mirimu, buli omu agamba tetuyina mirimu. Akaseera we ogenda okukyusiza obulamu bwo kagenda kubeera kaseera ka kunyigirizibwa. Kubanga nkibategeeza nti buli muntu gw'olaba ali obulungi yali abaddeko mu kaseera akanyigiriza. Akaseera k'olimu ku lwaliro ng'olowooza nti oli bubi ng'otudde ku kifugi ekya Railway Square awo mu Kampala wakati by'eggamba mbitegeera. Ng'otudde ku kifugi awo ng'olowooza nti oli bw'omuggwa embeera gwesinza okuba, nsaba okyusa amaaso otunule ku mukono gwo ogwa kkono. Oyo omukazi gw'otunuulira ayita mu mbeera yemu n'okukusinga. Nsaba okyusa amaaso ogazze emabega ng'olowooza oli bw'omwanyigirizibwa waliwo basatu abatudde awo tebamanyi kye bazzaako. Mu bulamu bwe tuyitamu tetubuyitamu feka. Kyokka wo wootudde n'eggulu waliwo eyatuddewo. Awo wootudde n'omwaka oguwedde waliwo eyatuulawo. Weetaaga ekibuuzo kimu mu bwongo bwo nga gwakyebuuza nti abaabadde batudde wano olunaku lw'eggulo nga bakabanga bwenkaaba bali luddawo olwaleero. Bangi bafuuse bawanguzi kubanga bakkiriza nti bisoboka. Mikwano gyange njagala bagamba ekintu kimu. Twetaaga kusangula maziga. Obusungu landlord bwakussaako ng'akubanja, n'akuswaza mu bapangisa banno, n'akonkona endabirwamu n'aziyiwa nali ewa baasi emasajja naye nga lwazze okubanja. Bw'oba n'amagezi ofuna amaanyi agazimba ennyumba eyo. Aba living a comfort zone up to now bakyapangisa. Ekyamakulu kye baanoonya mizigo girina comfort. Ono abanja nnyo
era njagala okubaza omukulu wa basi abaalina amagezi abamanya nti obupangisa kunyigirizibwa kuswazibwa kusoomozebwa bafuuka ba landlord abaava ku nyumba za basi ne banoonya landlord atabanja paka kati bakyali mu bupangisa si kye twetaaga akaseera akatunyigiriza katuzuukusa obwongo togenda kufuuka mukozi okujjako ng'olina gy'osoose okugenda okusaba ssente ne bazikuma togenda kuyiga kwetengerera okujjako ng'oddukiddeko bulijjo gy'oddukira bakutaase ne bagamba tetulina nze tosobola kuŋŋamba nti mukama akwanukudde kubanga afuna ekitongole ekiweerera omwana wo gwe olituuka ddi ku leve eweerera ku baana b'abalala nze mukama yannyamba munnange nali ndi awo waliwo ekitongole eky'abazungu ekyajja ate kano kannankinga tebaakatwala kano kamuwozesserwa dda bali mukaweerera si bye twetaaga mukama atuzuukuse tuweererera abaana baffe masomero ge tutaasomeramu so si kukwata ku baana baffe babaweererere mu masomero ge tutaasomeramu gwe kennyini mukama yagenda okukukyusa akuteeke mu ssomero omwana wa muteeke mu ssomero ly'otalowoozaako kubeeramu nkimanya abazadde bangi right now bayita mu kusoomozebwa okutagambika bayita mu mbeera enyigiriza bagamba obulamu mukama tukutandikiddewa abantu babadde bakabanga bagamba nti ensi njavu uganda njavu amasomero bagaguddewo nga tuli mu kaaba nabadde nva ewaka masaka road n'atulema okuyitako ng'akalipagano katandikira kitemu naye nga bw'otunulira ku mmotoka 3 eziri mu maaso mulimu takisi emu zonna mmotoka za buyonjo mulimu baana b'abandi baddayo ku masomero nga tekuli ayina ssente mu nsawo bayina zi banka slips eziraga full payment ne tukyusa ne tukwata kuli ne liyita ebuddo tujje tugwe ekasenge tukwate ku nakawuka road tugwe nateete twabadde twakawetawo abamanyi ku kyebuddo nga twakaweta akalipagano k'ebidduka nga katandikiraawo emmotoka za buyonjo nga zisimbye paka ku King's College Buddo bagala full payment emmotoka za buyonjo nga zisimbye paka ku King's College Buddo zonna zisimbye lwakasota zikomyawo baana ku first dove reporting ebiseera ebisinga bwe tuba tukaabe byaffe ensi sinjavu gwe mwavu ensi teyeesibye obwongo bwo bwe bwesibye ensi teyimiridde gwayimiriza buli kyolowooza ku lunaku olusooka tunuulira ku lunaku lwa sande makubo gaali tegakyayitikako ng'abazadde bali mu kuzza abaana mu masomero naye nga 0.01% be bagenza okwegayirira abasigadde basasudde ssente bazimazeeyo naye nayiza ekintu kimu abakazi bano be batera otutomeza abakazi balina okuwalirira okw'obuteefumiitiriza nze kampuni zenkoleddeko nnyingi tukoze n'abaana abaasomera ku King's College Buddo tukoze n'abaana abaasomera ku Namiryango tukoze n'abaana abaasomera ku Namagunga tukoze n'abaana abaasomera ku Zigayaaza tukoze n'abaana abaasomera Ekitende masomero kyawa amalala agali wagenjawulo ag'amaanyi tukoze nabo nga n'abamu tubasinga omusaala sibagamba nti okusomeseza omwana mu ssomero eddene kibi nedda njagala kugamba ekintu kimu amasomero ago abantu abo mukama yakusisinkanya yamanye enteekateeka zo bwe ntandika okutunulira amasomero gonna ge nasomeramu paka kumaliriza tegaaliko ndowooza essomero twasomeramu ery'amaanyi ng'eryaliko eryayaddeyaddeko mu district yali Light Secondary School Kitoma kubanga bwe maliriza natandikira kwakwata empola Kiswera Primary School ndowooza owulira jjane naye njagala weefumitiriza omwana waakwata empola Kiswera Primary School n'atuuka nga kampuni mwakolera akola n'omwana owa King's College Buddo ne tuva kwakwata empola ne tugenda ku St. Kizito Butayunja Primary School nga lya gavumenti ne tugenda ku St. Pere Liberation School ery'omukulu Ssemanda nga tusasula $7,000 naye ng'ensi gye tugenda okuyingira tugenda kuvuganya n'abaana abasomedde ku bukadde nga pocket money waabwe wa $3,000 nga pocket money waabwe ansasulira emyaka 3 school fees ye bamuwa ttaamu ne tugenda ku Light Secondary School Kitoma gonna ogawulira nga amasomero mayegeyege naye ge twali tusobola
mu kaseera kano tunuulira ky'osobola okuweerera omwana katala era buvunaanyizibwa bw'omuzadde, naye tulina ebintu bye twefuuliramu ne tutuuka ne tutomera. Tewali kyokutwaza mwana ku ssomero lyotasobole kusasula school fees omwana omukomye mu makkati. Essomero lyonna Mukama lyakusobozesezza okusomesezaamu omwana wo asobola okufuuka ow'ensonga. Nze nzikiriza nti wadde nga nasomera mu masomero agaali amayegeyege, kubanga ne mu Kampala mwe nasomera najje nankumbiyanga Christian School si lye lyali lisinga era teriri limu kugasinga mu Kampala nedda, wadde nga teryali bbe. Nali nnoonya kusoma, Mukama ankwateko mbeeko nekyendi. Olunaku lw'Essande nabadde ku Bishop Ddungu Primary School. Njagala bbawa kino ekyokulabirako. Tuve mu kwesiba mu masomero agakoze amannya mu Kampala mu Wakiso mu Mukono. Waliwo amasomero agali mu byalo nga gasasula ssente entono naye ng'omwana ayita. Ate kino abazadde tuzibuka amaaso. Tewali kitwesibya mu masomero ga bukadde bubiri, bukadde busatu nga baagala full payment nga tebawuliriza. Tosobola kwogera na headmaster, tomanyi na director. Baagala eki banka siripu yaabwe. Kati bakweza Smart Swift code, owaayo buwi code ne baginyiga mu 45672512 ne baga tonnamalayo. Kakati gw'okyali mu mbeera yakweya kubeezaawo bulamu, weekaniikirira ku kyotasobola. Nkubulidde jjane yange wakati mu kusomera mu masomero agaali amatini amayabayaba ge nali nsobola mu kaseera ako, Mukama yansinkanya aba King's College Budo ne tukwatagana ne maliriza ng'era abamu mbayiseeko. Kye bansinganga kyali kimu, kwali kwogera Luzungu, tebansinga kutegeera. Ekirala kye bansinga kwali kufuna connections ez'enjawulo ez'abaana b'abagagga. Naye nze bwe nasigaza bwe twali mu baana b'abanaku baganda bange baakabuye, Baserwadda Moses ba Butayunja oyali South Africa, twamanya ennaku yaffe ne twekwatako ne twezimba. Abamu ku Babudo tubasinga. Naye mbadde gamba amasomero g'omu byalo ng'ovudde mu Kampala notambula kilomita 7, 8, 9, 10, nabadde ku ssomero abamu ku Bakatuliki balimanyi, Bishop Ddungu Primary School. Liri waffe Lwengo Kyamaganda. Nkimanyi waliwo ba Obis ne ba Ogis abasomerayoko. Eryo essomero nabadde ntunuulira ebisale byabwe. Omwana w'ekisulo Pifo ng'asasula emitwalo 65 ndowooza. Mitwalo 65. Ompuli boarding kubanga tewali wadde ng'asasula emitwalo 65, bwe mbaseerabidde 65. Pifo nga kwe kuli emmere ye, kwe kuli okumusuza n'okumusomesa. Ng'ekinene owa P7 alabika ali mitwalo 7 ku 75. Nkugereza ku Bishop Ddungu. Naye nagenza okutunula ku performance yaabwe ey'omwaka 2022 ebigezo ebyatulo bya Piero E. Nga bakulaga nti Bishop Ddungu yatuuza abaana 9 mu 3, abaana 89 baafuna first grade, abaana 4 baafuna second grade. Nkikuddiramu omwana ku mitwalo 7 boarding term number. Wano nga tuba n'okulwana n'amasomero ag'emitwalo ag'obukadde ne bakusaba nga lisiti yokka ey'ebyetaago bye bakusaba eggwera mu kakadde kalamba n'omusobyo. Bishop Ddungu totwala kyakulya, ogenda nangoyezo. Naye nagenza okutunulira ku mwana gw'osasulira emitwalo 7 nga performance yaabwe 99% kyenkana baafuna first grade. Nga abaana 89 bafuna first grade, abaana 4 bafuna second grade. Tewali wa third grade, tewali wa fourth grade. Nze ngonsiba mu Kampala banzibe. Tusooke tumanye ennaku yaffe ng'abazadde, tumanye we tukoma, tunoonye obuzito bwaffe busobola genda wa. Sigambye genda waffe Lwengo, gwe ejjinja tunuulira mu jjinja mu Busogo, weeka mulinoonye essomero erisinga mu Kamuli gye liri ate nga liyisa bulungi abaana. Amasomero gye gali agali traditional mu byalo, ng'oteekayo omwana wo nga n'avayo nga w'amaanyi ate nga mwatiikirivu, kubanga tewali muntu w'e Masaka na mu Uganda atamanyi Bishop Ddungu. Naye bw'oliwulira wandirowooza nti lisasula obukadde 3, mitwalo 760. Ndowooza tweggyemu embeera y'okwekaniikirira. Kirungi okusomeseza omwana mu ssomero eddene, limuyamba
limusinkanya abantu ab'amaanyi limusinkanya abantu ab'enjawulo naye amaanyi gaffe abatabadde n'abantu b'amaanyi kwe kukola ennyo tudde waggulu abantu ab'amaanyi bajja tunoonya tekikwewunyisa nga gwe yasomera ku Kitagata primary school oyina ebyamaanyi by'okoze owaggayaza n'akunoonya ajja kunoonya ng'akwetaaga nze nkubuulira tumanye bwe tuzitowa tuteekereteekere kye tuzitowa tuleme kwekaniikirira essomero omwana wo osobola mussa mu ssomero kimu oba omussa abantu bangi ab'amaanyi boolaba nga n'abamu baminisita bonoonya amasomero ge baasomerako tegaali nnyo g'amaanyi Mukama ajja kumanya nti ekyo kyozitowa era kyajja okukuteekerateekera Mukama ajja kumanya nti awe wali obusobozi bwo era wagenda okutambuliza paka lw'onaatuuka ku buwanguzi naye byonna mu byonna nkuzaayo embeera gy'olimu kulwalira eremye kukaabya maziga embeera gy'olimu kulwalira eremye kutambuza nga weeyogeza ng'omulalu kubanga siggwasoose okugibaamu oyina kwebuuza ekintu kimu nti abo abaagibaddemu eggulo ne bagivaamu baagivuddemu batya ekyokuddamu gwakirina tewali mulala yenna akirina baganda bange akadde keeko munzikirize mbagaliza ekiri ekirungi benyizizza munansonyiwa nenjagala okutumira kuba obbies ababadde mu masomero gali amanaku ddala naye nga kati muli b'amaanyi mu ggwanga waliwo akayimba ka mutamani wange ayizontika enjagala aga nti okusoma kwange sinti saasomera mu masomero g'abagagga nti ndisanga be nasoma nabo osobola okutambulira mu jjana ya successfulness naye nga obulamu bw'otambuliddemu onoonya omuntu akutte ku mukono bwe mwasoma nga taliimu naye embeera eno bw'onaagiwangula egenda kusinkanya n'abaasomera e London egenda kusinkanya abaasomera Boston mu America egenda kusinkanya be South Africa gwe njagala okubuuza gwe weebweru okimanyi nti abaana bangi abaasomera ku Kings abaasomera ku Budeesesi abaasomera Gayaza abaasomera Namagunga Namiryango talina na passport okimanyi nti bangi talinnyangako bweru gwani yalinnya ennyonyi n'ofuluma eggwanga gwani akwata ku ssente engwira Mukama takola nsobi buli omu amanyi bwazitowa wagenda otandikira okukyusa munzikiriza mbagaliza ekiro ekirungi